Akati omulamuzi yakoze yatunuulidde bano abagenda okusigala. First of all, maama eyazaala omwana ayina kireyimu ku mwana ono era amwagala. Ye nnyazaala nyazaala w'oli amwagala. Kaakati kibeera nga bano obakayanira n'ono bakayanira akoze atya okulaba nti zonna aggrieved parties wabeerawo fairness, buli omu waliwo obwenkanya. Kyo yakoze kyekyo naga buli omu kaziika ababe be yazaala. So kaakati fairness omulamuzi yataddewo buli omu aziike be yazaala. Maama ziika mutabani wo genda omuziike, naawe omukyala ziika abaana bo. Naye kye njagala okulaga abantu nti lwaki wabaddewo enkaayana? Nedda obusozi balina paati yaabwe naye abasozi si bangi nnyo abali awo abaagala ennyo okuziikula emirambo. Percentage esinga abantu be mulaba ekiro abatambula ssaawa 6 ogw'ekiro baba baloga abasinga. Naye obulogo obusinga naddala kati ku mulembe guno Uganda we tuli, obulogo obusinga bwakumalaalo. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kuba olwomuteekanya akajanja mu ssuli akugamba teekawo profesa tomubuuza kigambo n'eki muleka ayogere n'abanga mulalu oli agamba lwaki omubuuza gwe sirika. Nedda baagala obanyumiza emboozi eyo ng'etokota butokosi bajja kutwala ebutabika enyuma baba bajja kutwala ebutabika. Ate lwaki ekyo kika kya ddalu sizofiniya ebimu ku bika by'eddalu osanga omulalu nga yeeyogeza olunaku lwonna. baagala bwoba oyogera sikubuuza. Nedda ne babuuzeeko. Yes, nja kwebaza abalabi mukola kyattendo nnyo okuba nti no mwettanira emikutu kino. Ate abantu baffe baagadde nnyo okumanya ekyagadde. Yes, ogenda n'olaba comments okwo bambi ng'okumanya ddala bakwetaagira ddala. Okitegedde? Weewaawo abamu mulimu amu omanye ekintu ekipya kyonna kibeera ne fiya. Kati abamu ababa baakakulaba balinawo eyo fobiya y'ekintu ekipya. Omanye omuntu omuzungu we yajja wano baamutya nnyo abantu abasinga. Ate n'omuddugavu bwe baamulaba eri naddala amawanga gaga Eastern Europe baatya nnyo abantu. So kati ebintu ebipya baba ne fiya abantu tebatera kugetinga yuziku yawagira kati ono mbu naye analyst kati ono avuddewa n'ebirala we bityo naye bangi mpola batandise okukkiriza n'okutusiima kirungi kuba ffe bambi omulimu ogwaffe gwe tukola. Nze Kasozi bwe nzija wano siina interest mu ddiini, sobola okunyiga olwaleero n'erinnya lye nnina n'eryejjako ery'eddiini teryakuwaabira. Nera we natuuka ne ŋŋamba ngenda kusalawo buli mwaka mbe n'eddiini ndyoke ndaga abantu nti ebintu bino boundaries ziriwo ez'amadiini temuli. Olwaleero mbeere musodokisi ate ŋŋende nsabe, oluddako mbeere omusiraamu era osaale, mbeere omukatuliki, abantu baleke bamanye nti nebyo tebiriiko boundaries. Eddiini ojja kuba ozikozesa nga kyakuzanyisa. Mbadde mayo ozigendamu lwakuzikiririzaamu. Sikukiririzaamu kuba kifaananyi bantu. Kuba bantu kifaananyi. Nti esawa yonna nsobola okuba omusiraamu n'ensigala kyekimu. Oddako n'embeera omukatuliki n'embeera ki byonna. N'osigala nga oli muntu. Kyovala Napoleon Bonaparte ekyamukulembeza France yagamba when I'm in Israel I become a Jew. When I'm in Egypt I become a Muslim. When I'm in Rome I become a Catholic. Napoleon Bonaparte. Yes, yete yayina ebyo limits ezo. Kyovala yawannyo abantu abo, kyovala n'Abayudaaya bamutwalanga Mesaya yabawannyo eddembe. Kikakati okusinza obusinza nkigganya Omuyudaaya mubaleke bakole buli kye baagala. Sinagoga n'azizimba ebiki byonna n'abiteekamu support so bwe kityo. Okay. Obutereevu tuba tugguse ekigimu Safatiso abantu bakyakyetaaga. Enkuba ekyatonya mu bitundu ebimu kikozese ku mmwanyi kikwongere amakungula amangi kikuyambe ku mmwanyi ze ziganya okuteerako ekimuli
ozirimye ziri mu mwaka gumu myaka ebiri emmwanyi ziganye okuteerako nona fatiso ozirima zibala kitono nona fatiso olina bitooke enkota ziganye ogejja ziri awo bukonzi bakonzi ebitooke ebyo bitategerekeka fatiso mwekwate nkubira ku 0701 558563 oba gende wa Kisekka emabega waayo nga kyakwaga kaani oduuka emabega wa Kisekka babuuze bondi eriwa bondi y'emmotoka oyingire mundu babuuze njagala kijimusa kya fatiso Nurdin Ntege yansindise wano bagamba mukimpere ku mitwalo 7 Nurdin kwe yatutadde fa abajjira ku layini eno eyo nvuddeyo Kasozi Samuel tulina we twali tunyumya nonyumiza ebiboozi bino eby'emizimu olina ngamba emizimu tegiriiyo alimba omwana ngamba gye giri era nangamba nti waliyo abantu nga batambulira mu mizimu egyo nti abafu tebafa kati waliwo we twali tunyumyako nongamba emizimu eyo n'ebula yagikola ki gyeti kituufu ebintu by'emizimu gyebiri nga lwaki tebiriiyo nga ne mu Bayibuli mwekiri kitya wogenda n'osoma kitabo ki naye nga yali King Ahabu ku Isirayiri omanyi abantu abasinga buli lwetwogayo niwagamba ebyo mu history tebiri muno ne Bayibuli nayo paati ya history kitundu ku byafaayo tenyumya kipya enyumya ku byaliwo location yabyogera ebitundu byaliwo ensozi zaaliyo abantu baaliyo abamu n'abalala bwe bati jasa omu ne bamisingawo oba ne beexaggeratingamu ekyo naye King Ahabu yagenda n'akola ebitagambika Katonda n'amukyawa era ebintu bino abantu abamu batuuka ne bagamba naye ne Katonda w'Abayisirayiri singa si ky'abantu baali badde tebamwesengereza oba baali badde bamwesunga ne bamubawa Katonda w'Abayisirayiri ow'abajju kuba ebintu bikusobera Katonda ow'amaanyi gwe tumanye yakolanga ebyamagero Katonda yali mu ggulu nga ayiiyiza ekyokolera King Ahabu okumala emyaka nga 2 kimulemye Katonda nga atidde omukulembeze gwe yeeteerako Katonda yali waggulu ng'ayagala okujjako Ahabu okubeera kabaka waaki wa Yuda naye ng'abuliddwa ekyokukola kaakati omuzimu ogw'omufugo ne gumugamba negamba Katonda Katonda so batwala emizimu bajja kujulira ne gumugamba nti nze ndeka ngende wansi nkeme bannabbi bamulagula ebyobulimba agende kudwanira afiireyo Katonda agasaba ali yali alukwalukwe lwakutta kabaka lukyabuze emyaka ali awo yakowadda Ahabu naye abuliddwa ekyo Katonda omulamba wano zanyira ku musawo omuganda wano alina ebintu byolabe takuluyisa neddakiika ali Katonda wakisa ekisa yakiragirangawo okulikawo baFalaawo ate abalabe yajjangawo wotukira okutta abaana e Misiri bonna ababereberye ekyo kiba kisa baalimu omuzimu ekitegeeza wakisa under different circumstances naye nga genesi wakisa nnyo Katonda kati emizimu gyegiri ebyadda kati omuzimu gwakema era gwakka ne guleetera bannabbi bonna okulagula King Ahabu ne bamulagula ebifu nti genda olwane n'Abafirisuuti ojja kuwangula waaliwo kannabbi kamu baakayitanga ka Mikaaya nga ko kalagula bituufu n'ayita Mikaaya talimbangako bano bannabbi be baamulagula abawera n'agamba muyite kasajja kange n'agamba naawe ngende mu ddwaniro kabaka genda mu ddwaniro waluddewo we bakoze Trump bamugamba nti genda olumbe so nti genda bannabbi ne bawera ne bamugamba muleete ne Mikaaya kasita Mikaaya akikonamu Mikaaya olwajja naga ndaba kabaka ng'ogenda kuwangula ensi ogenda kugitwala kaka Mikaaya tondagulangako kintu gwe kirungi yogera amazima Mikaaya ekirungi ekibi tamulagulangako kirungi nti ojja kuwangula buli kimu amulagulako bibi ensi ejja kusaanawo kabaka ne yeewunya Mikaaya amulagula atya nti ajja kuwangula n'amugamba Mikaaya saagala onnimbe okakasada naga woba oyagala kubuulira amazima kati kankubuulire n'amugamba ndaba ng'eggye Isirayiri balikuba ndaba kabaka nga bakutta ndaba nga eddwaniro lyonna n'agamba Mikaaya byolagidde ngenda ku ddwaniro byolagudde nti nno nja kufiirayo
bwe nkomawo nga ndi mulamu ogenda kuba mufuna alagira bamusuule mu kinnya wanaamusanga n'agenda kuddwaniro. Mikaaya amugamba togenda. Yasooka n'amulagula nti genda nga Mikaaya atidde kabaka ayinza okutawa omulagula obubi. Kabaka n'agaana naye Mikaaya yatondagulangako bituufu. N'amugamba kale oba oyagala bituufu kati nze Katonda ndaga nga tojja kudda ogenda kufiirayo ku ddwaniro amagye gajja kusaasaana bwe kimunaga nti woba bw'olagudde bano bonna bagambye tujja kuwangula gwe bw'ogambye kabakose mu kinnya bakusibireyo. Onjagaliza kugenda funa. Wenkomerawo nga ndi mulamu owedde togenda kuba mulamu. N'agenda ku ddwaniro kye baakola Ahabu kabaka yagenda ku ddwaniro n'atuuka okuddukanga n'ayambaza engoye ze nga olaba kakati Ssaabasajja nga ayambadde bulungi. Naddira engoye ze ne basambaza omusajja omulala ne bamuteeka mu kigaali ng'abeerenga kabaka agezaako okutoloka addukenga kibambulira. Naye kabaka baamaliza bamufumitiddeyo ku ddwaniro n'afiirayo. So kaakati nga muzimu gwe gwakola paati ey'okukonvinsinga bonna bamulagule ebyobulimi. Bazimu kyeki ng'olwo Mikaaya aliwa ati Mikaaya baamala ne bamuggyayo yejjeeredde kabaka ate afudde Mikaaya alagudde. So kyamaliraga okulaga nti lwaki osseeyo olugero lweru kya mizimu nti ne Katonda yagikozesaako. Mu Bayibuli mwekiri mu Bayibuli akasijjukira kitabo oba Kings oba wati ababimanyi babimanyi. Naye nga Nnabbi Mikaaya story eyo abasoma ku ndowooza Kings King Ahabu ye yakolaawo. So kaakati story yaliyo. So kaakati gyebiri bibeererayo ddala. Kuba lwaki nkikubuuzizza njagala onyongereyo emizimu ebyaffe gye zikoze mu nsi. Then nga bwe nkunyumiza story tulina omugagga w'e Masaka Bitanda yafa. Abantu bakayanidde mayiti. Maama ne family bagamba Mikaaya manya Bitanda ku kijja ky'abajjajjaabe. Maama n'abaki n'eŋŋanda n'omusaayi ku kijja kwe tumwagala. Ekisooka yalina ekifundiko kya taata ate baali bagatta ekifundiko kya jjajja. Bwe baali bamusikiza taata ne taata yali yasikira jjajja therefore ate Ssaalongo. Ekyokubiri afudde accident. Byonna bimaliriza ku bijja by'abajjajjaabwe. Maama mukyala Bitanda n'abagagga nno ab'e Masaka balwenyigiramu. Omusajja yagamba yalaama bamuziike ku ttaka lye lyeyagula. Okusika omuguwa kubadde awo mpaka mu kkooti. Twagenza okumaliriza ne kkooti bye yaseze saabitegedde. Oli yazaala abaana ate ne bagamba nti abaana bamuziika eri ate taata kabazaala bamuziika eri. Entaputa y'amateeka simaba yabaddemu enguzi. Ne neebuuza gye emizimu gyeyogerera ku ddi. Ne neebuuza lwaki taleka ddaami. Abantu batya okukola eddaama abamu baba balowooza bajja kuwangaala ebbanga. Ne kati njagala kutwala ku kintu kya emizimu. Kasooke tandikire ku keesi eno kubanga nnyo njagala abantu bafunemu ekyokuyiga nti okusookera ddala omulamuzi ono namwagadde nnyo. Lwaki? Yapulayinze kye bayita common sense judgment. Common sense judgment yatandikira mu Roman Empire mu BC. Ebyo byaliyo dda. Omanyi gwe Rome kye yacontributinga ku history w'ensi yonna Roman Empire yacontributingako 30%. Naye singa Abagreece baalina kaki ebyafaayo bibayinako bingi. Baalina naye Rome kye yakola kitalo butalo. Byonna bino bye tulaba gundi senate parliament ebitu byonna awo we basinga justice system zonna esinga zibesingira kuba Rome. Ba Emperor Justinian baateekawo bingi ku mateeka. So Roman Empire yakola kinene nnyo naye okwapulayinga common sense judgment abalamuzi bonna abasinga bakikozesa nga bava ku incident yali Rome nti baale incident yali etya nti waliwo public square nga woonolaba City Square. Yes ng'eri nnene abantu buli omwaka abeebase abazanyiramu omupiira kaakati waliwo obwana obwe buzanyira omupiira ne wabeerawo kinyoze yajja yeekolera kasente
ku bantu abajjaawo n'ateeka wali akatebe ke n'ateeka na wano nga yeekolera ssente alina makansi y'amakansi. Kaakati Kinyozi aba asala omuntu obwana obusamba omupiira ne kasimula endaka neekuba Kinyozi omukono makansi n'egenda esala gwali mu kukolako omumiro n'afa. Ne batwala ew'omulamuzi omusango bawaabidde eyasaze omuntu omumiro. Omulamuzi n'atunuulira ensonga abasajja bali baali bagezi. Omulamuzi yawa ensala eyawuniikiriza ensi yonna era ensala eyo ne kaakati ekyakozesebwa common sense judgment. Yasala atya? Omulamuzi yasooka n'agamba the first of all public square it's a public buli omu waddembe okolera mu kyayagala. Ekitegeeza abaana bano omwana eyakubye omupiira ye mu muto agende yabadde mu ddembe lye oyo omwana n'adda wali n'amala n'agamba Kinyozi okusookera dda naye waddembe okuteekawo n'akola kyakoze. Eno sikweya buli omu akolerawo kya so Kinyozi yabadde akozesa ddembe lye n'adda ku mufu n'agamba omufu olagajjalira otya obulamu bwo n'otuuka okukiza bakusala enviiri mu public square erimu abantu abakola buli kya busiru gwe n'oteekawo omutwe gwo bakusale walagajjalidde obulamu bwo. Omufu yakusalira mufu ate bakukuba embooko Kinyozi ne bamuta n'abaana ne babata ne bagusalira so nga kiyamba nti abantu obutalagajjalira ki bulamu bwabwe. Omulamuzi watu bwe yasala so yakozesa common sense judgment so neetandika nti omulamuzi asobola okutunuulira embeera n'asoma n'akozesa common sense n'ateekamu obwongo bwe n'agamba kaakati okusinziira ku bano bonna ku lw'obulungi bw'abangi ki kye nnina okusala. Omulamuzi Ebufalansa mu biseera bya Louis the 14th ye yali omukulembeze ye dictator ow'okuna ku bakyasinze okufuga ensi. France wano France Louis the 14th Louis the 14th yalina kyema lyatagambika bikanaawe yali mukakali yalina kyemaliro oli era ye yazimba olubiri lw'e Versailles olubiri olusinga mu nsi yonna kumpi Louis the 14th naye yagenda n'ateekawo amateeka nga omuntu yenna amakakali wozza omusango bajja kuteeka kalabba. Amateeka gaali mangi pite case akantu konna akatono bwekati waba atuka ne bagamba nti Ebufalansa obulamu bwalinga life was cheaper than a commodity ng'obulamu buli cheap okusinga omunwe gwa kasooli wokolera akantu konna akalabba abalamu tejali ntino omusango gwa Naggomolo baki bino nsudde sowaani mbadde ngira n'egwa wansi bakuwanike kalabba akoyo obuzibu emisango so life neetuuka ng'eri cheaper nnyo ekyalina makulu kati abalamuzi ki kye baakola baalema okusingisayo n'omuntu n'oba ogwakalabba. Abalamuzi ne bayimirirawo ku lw'abantu buli gwe baleeta mukalubye obujulizi bugambe tetufunye obujulizi bumala mu muti abalamuzi ne bataasa abantu otherwise baba kuteeka kiteeka mu nkola okutta okwali badde wali so balamuzi bwe bayimirirawo nti kaakati ddala we tunange abantu bano n'omusango ogutalimu lwaki omuntu yali badde attibwa olw'omusango ogwo katukalubye obujulizi okumatiza yadde omusango yagukoze bajja naye olw'ekibonerezo ekiri ku musango katulage kaakati omulamuzi ono ekyo yakoze wano eyo pulezidenti nnene nnyo nti yamaintainiza ekya fairness n'okulaba nti no akendeeza payini obulumi obw'abantu bano bona aggrieved parties okusookera ddala tewali alina right ku mulambo mu nsi wano tewali alina right ku mulambo nga kikyotegeeza omulambo kasa omuntu afa oyo abeera ali forgotten tewaliwo nnyolo oluya wano ffe tukyalina vali respecting emirambo lwakuba tetunnalaba genda erwanda wali erwanda ofiirwa omuntu ne bamutereka paka Saturday okola nga sulwakola ne balyoka bamusiika ekyo gyekiri erwanda nti omuntu afudde ne mawanga agasinga aga Europe sibyakuziika babateeka mu freezers ezo ne bagenda bakola ebyabwe ne badda ne baziika omuntu ono twakikwata nokikwata nti bw'oli bwafa enkya ku 8 oba 10
mulondewo bamuziikire. Kaakati naataawo nekyo nakyo kiba kirungi naye wano bakuma olumbe omuganda wa wano nga ennaku nga 8 bali ku lumbe ku nsi eno. Kati Europe n'amanga agalabye ebikolobero abaalaba ku ntalo abantu ne bafaawo ng'obuuka mirambo baatuuka ne bamanya nti emirambo si kikulu nnyo, emirambo tutawanira bwereere. Era wotula mu Europe babayitanga ba resurrectionist nga babazza engulu. Resurrectionist oba bakiyita grave snatching, ababbi b'entaana, abasezi ababbi. Mwakuliriza nnyo abasezi. Abantu asinga mu byalo ebyo baalaba mbunna abasezi tebaabanga basezi, abaabanga balala nnyo. Ngenda kukuwa grave snatching, omuze gwasukka mu Europe ne batuuka n'okuyisa ebungereza bagiyita Murder Act, yali ya 1782. Murder Act 1782 ng'obubbi bw'emirambo bususse mu basezi. Tebaali basezi. Omala abazungu baagala okulungiya ebintu byabwe. Mwe Nurudini mwebaze Uganda, naffe abakuze kaakati abatuuse nga Panado waali, empiso we ziri IV ne bakuba misuwa, ensi evudde wala, temulina kye mwalabye mmwe. Leka abantu abo buli lwolaba omusawo asala omuntu n'amulongosa mumuwe respect. Abantu abo baava wala, surgery medicine byava wala. University zaatandika mu Europe, ebungereza Edinburgh University, mawanga ag'enjawulo universities ne batandika surgery. Nga surgery okusala omuntu temujja kufuna muntu gwe musala. Okulaba emisuwa gitambula gitya, organs zifaanana zitya, skeleton y'omuntu yakula etya, tebaalina. Njagala okubalaga tulina bino bitukanda bino eby'emirambo. Yesu tukyali muzanyo. Amawanga gali go gaayitako baabikoowa ebyo. So kaakati medicine ye yaviirako ekyo nti baasooka ne bayisa etteeka nga ligamba buli muntu condemned eyasalira ogwakalabba olumutuga bwe bati nga baguwa university emu kugenda kumusala. Abaana ne bakuŋŋaana bonna ne basala kuli mino gwe bawanise kalabba bakutemaatema. Enseera anatome. Abasibe abafiira mu makomera wali. Kaakati ne kituuka ekiseera nga abantu abasinga bagulira n'abantu baabwe ne batagenda, ate nga university zeeyongedde. Kye baakola ne bateekawo ba resurrectionist men, abasajja be baateekangawo okubba entaana, okubbamu emirambo. University za promotinga bwe twayitanga obuseze nnyo mawanga gali. Nga University ya Edinburgh esasula abaana $7 buli mulambo gw'oleeta. Kasita ogutuleetera wano. Ogutuusa wano. Ekyali mu Europe. Ekyali mu Europe. Grave snatching. Ekyali mu malaalo. Enkola y'okusementi teyaliiwo. Tebaagikozesanga. Okuteeka amayinja teyaliiwo. Abantu baatandikanga buli afiirwa baateekangako n'abakuumi akiri gumala okuvuuna. N'embwa zibeewaawo. Nga tebatutte muntu waabwe. We baateekangako n'abakuumi nga sikoodi ejja ne babalwana nammwe ne batwala. Nga n'oli ajja ne ttiimu eyagala okukusawo. $7 University eyagala abokukolerako mmwe muli awo. Aba ne batandika okukola entaana ez'ebyuma. Ne bookyerako ebbaati. Nze owange temujja mutwala. Abagagga ne bakola kofini ez'ebyuma. Biveeyo. Amalaalo ne bagateekako amayinja. Kati baakolanga batya ng'oli ajja bajjanga ne basima ne bamala ne bazzaawo obutakanga nsi nti mujja kulemesa abanabba emirambo abalala. Ne bazzaawo ne bakutwala ku university. Kaakati ensi we yaviirayo ku kintu kino nti waatuuka ekiseera baali bamuyita murder trial, bagiyita Baker trial. Waaliyo nga bamuyita William Buck ne William Howard, baali baluganda babiri. Baatandika grave snatching nevaamu ssente ne batandika nga tebakyagumiikiriza na mulwadde kuddamu. Waliwo olwala tufa. Nti neiba wali akaana kalwadde omusujja. Baatandika nga abalwadde okubanyiga ne batwala omulambo. Kati baanyigako ogw'omu, omusajja n'amanya nti baalibanga bamubbi. Ne bagenda bamuziikuula. Bakunyiga n'ofa ne bakuziika ne bakubbayo. Ne bagenda bamuziikuula. Bagenda okumukebera nga yafudde bakiyita asphyxiation, n'oziyira kiziyiro. N'amanya bano ne babakwata
bwe baba bakwatana ne bawa obujulizi nga bamaze emyezi nga 9 bakabba emirambo bakatta abantu nga 16 nga batta batwale emirambo ne bakole ku ssente ne babasalira akalabba ne bamala okubatta ate nabo ne babagaba ku university so kati ensi n'eryoka emanya kakati paka mu America paka wa abantu bekalakasa ne basooka batta abasawo kwe kukomya polisi eyo akyovola abateekawo willingness manga g'abazungu abantu abasinga olufu aleka akoze ekiraamo nti nze omulambo temutawana kuluzika mu university nkoleko experiment so ensi weetuuse kati tewali nnyo byakuddawo nnyo kulwanira so ngezaako okulaga nti emirambo abantu baatuuka nga tegikyalina kivalyu kakati tatya mulambo ogutwala omulambo gukutunuulira eriiso li temulina kye mwalabye abantu balabye abantu abafudde mu nfa embi mu ntalo abantu balabye ettemu eritagambika mu ntalo abajapani gendo babeze bayita ngundi war trophies abamerika musematalo abamerika bakikolanga ku bajapani musematalo owokubiri buli eyattanga omujapani mu amerika ng'amukalakatako amuggyako omutwe n'amukalakatako ennyama ne kasigala kawanga n'akaanika mu musana wali abantu bayinza okulowooza nnimba naye bo bateekemu kye bayita war trophy n'akaanika wali akawanga ne kakala n'akateeka mu gundi ye mu keesi ye addeyo mu Amerika abalage nti natta omujapani n'akawanga bekasituka ekiro bali balabye bingi paka gundi Department of Defense yabainega tetugeza okudda okulaba war trophy tukoye ettemu ery'ekika ekyo ng'abantu buli omu alina obuwanga bwe bwaddayo naye bwewaka oli alina mukono bijjukizo wadde ekirabo kikyo namutta ffe tukyalimu kaŋŋamba oba ate empisa okurespectinga naye abantu tebakyali awo ng'emawanga ago bwe gaali kaakati okuzza wano nti omulamuzi kye yakoze omuntu ng'afudde aba takyalina nnyo mugaso aba takyalina mugaso kuffe ne kufuwa omuntu waffe aba afudde yes okyazaaki tugenda ne tumulimirako kaakati omulamuzi yakoze yatunuulidde bano abagenda okusigala first of all maama eyazaala omwana alina kireyini ku mwana ono era amwagala ye nyazaala nyazaala wooli amwagala kaakati okibeera nga bano obakayanira noono bakayanira akoze atya okulaba nti zonna aggrieved parties wabeerawo fairness buli omu waliwo obwenkanya kye yakoze kyekyo naga buli omu kaziika ababe be yazaala maama yes mweyatambulidde buli muntu aziike be yazaala be yajja mu lubuto yes ne maama tojja kumuggyako right ye ayina obulumi bwe obw'abaana be abaafudde lwaki bonna mubatwala eri ng'ate bano baayawukana family units zaafa terukyalina nnyo families baayawukana ono ali eno tayagala kuwuliza ono so kaakati fairness omulamuzi yataddewo buli omu aziike be yazaala maama ziika mutabani wo genda omuziike naawe omukyala ziika abaana bo buli omu amatirirawo naawe nti ennaku buli omu baziike ku nnaku ez'enjawulo omu baamuziise leero Friday nti buli omu afuneko ku satisfaction y'okuziika omuntu we nabaana abalala ba famire bamanye nti leero katugende tuziike ewa taata tugende tuziike n'eri omulamuzi kye yakoze that's fairness kati emirambo gino misaayi gino okwawukana ate emisaayi giriko ki gwe bagambye nti no buli omu we bamuziika Adamu we bamuziika Aberi we bamuziika batugamba nti nettaka lyazira omulambo gwa Aberi paka Adamu ng'amaze kufa ku myaka 93 ettaka okusinziira ku bitabo bya Bayibuli bikulaga Aberi we yafa ettaka lyazira omulambo nga bagusiika baguziika ettaka libuwangula webubuukayo Kayini eyatta Aberi ettaka oda ya Katonda yali nti omukulu yalina okusooka okufa naye yatuuka n'ekyuka kaakati Aberi yasooka Adamu ettaka ne ligaana okusinziira ku Bayibuli ku bitabo bye tusoma ebyenjawulo ettaka ne limugaana nga baguteekayo ne gudda kungulu paka Adamu lwe yagenda n'omulambo gwe mu Cave of Treasure amaka ge baasulamu nga bavudde mu lusuku Edeni empuku Adamu ng'amaze okufa nja gibalagako nji basomeko nesomo eri ne mu Middle East awo empuku eyo gye basuubira kaakati Adamu olwafa ne Aberi ne balyoka bamuziika n'Adamu ne bamuziika waali so kaakati abantu we bagire nnyo nti ate ebijja n'ebira naye nga si we kiri eri abantu abaafa mu ntalo
tetwabaziika ko tebaliiyo gye bali eyo baluluma. Okay, kaakati kale ekyokuzikoba kyekikulu. Rajiv yafa n'asilira yenna. Tugamba abo tebamatira nti bamuziika vu basikawo kye bayita vu mu vu. Yes. So kaakati ekyo si kyekikulu wabula kuteeza mitima gya kijaabana. Naye kye njagala okulaga abantu nti lwaki waabaddewo enkaayana. Eno enkaayana gye nkugamba ne batuuka n'okuyita abagagga b'e Masaka. Wabawulidde? Nabawulidde nga bakayanira omulambo oli n'ababuuza mmwe temuli ba family temuli bakika omulambo muka abagagga. Kaakati katudde ku reality. Omanyi nze Kasozi siringa bantu bano abadde abamu okwogera ku bintu nti bawulira n'ensonyi bakola batya ne beetiisatiisa ne babeera batya. Ensi eno eririyo y'amazima erina ebyaddala. mwe temunnaba kumanya ku kye bayita graveyard witchcraft. Graveyard witchcraft. Bw'oganya obusezi. Nedda obusozi balina paati yaabwe naye abasozi si bangi nnyo abali awo abaagala ennyo okuziikula emirambo. Percentage esinga abantu be mulaba ekiro abatambula ssaawa 6 ogw'ekiro baba baloga abasinga. Batya baloga emmere biki bisenge mikisa. Ate no abaloga emmere mwemuuza naye obulogo obusinga naddala kati ku mulembe guno Uganda we tuli obulogo obusinga bwakumalaalo. Obulogo obusinga bwakumalaalo. Era nze ku kyendabye ku research gye nzidde nkola ku bintu bino nze bwenfanga ekiraamu kyange nkikoledde wano ewadde ekiŋŋambe nkikoze na mumwa saagala kunziika. Abafu b'omu Afirika babonaabona. Oyagala kukola baki? Abafu b'omu Afirika ate nga bagagga babonaabona. Ofa omuzimu ne bagutambuza abagagga batono abali mu ntaana emizimu nga bakyali nakyo baagibba badda. Obulogo bwakubba mu mizimu. Nedda abasinga naddala abagagga abantu abakola ku ssente abantu abo babonaabona e Uganda wano omuzimu gwo baguzunza. Nze nkoze research nze Kasozi nze muntu anoonyereza ekyo kituufu naye nkoze interview ku bantu ab'enjawulo emizimu gy'abantu abaafa gibonaabona. Kyekibakanyisa abo bonna ekisinga. Saagala kuinterrupting. Awo nnyonnyolawo. Obulogo obusinga okukolebwa bukolebwa ku malaalo. Nga kiki? Kikozesa ekyo nti abantu abasinga wano mu Africa obugagga n'odiinikirizagana abantu babeerako abo bonna bagamba nti balina emikisa gya ssente. Si mikisa gya ssente balina bye bakola wali. Bafuna omuzimu gw'omuntu eyafa ng'alina ssente gwe bayita ogwo gwennyini ne gutandika okubalaga buli gwe wakolanga ssente okubagayidinga n'ebirala. Wano kikola abantu baganda buganyi kubuuza abagagga abasinga. Tebasobola naye waliwo ababeera genuine. Waliwo abamala ne boogera naye bonna bakweka. Naye abasinga bonna bakozesa ekyo mizimu gy'abantu. Bagununa batya? Abasawo Abaganda bakola batya? N'ogenda ku Google n'onoonyeza ku kye bayita just graveyard witchcraft bakuwa guidelines. W'oba onoogenda ku malaalo olina kukola otya? Yambala bw'oti, kola bw'oti. Olina kugenda na biki? Olina okugenda. Abantu abasinga bagenda ssaawa midnight. Waabeera mukyala bagenda mu buleega muno balinamu amayinja agamu ag'omuwendo paalo. Okunayo amayinja oba embira oba zino cowrie shells n'ebirala genda nabyo. Era abasinga abamu babino abantu abo bwe bafa basigala ng'abantu emyoyo gyennyini gibeera ddala ng'abantu. Emyoyo gisigala miramu. Era n'okugwogeza basobola okugwogeza n'olya ddala n'olulimi n'eddoboozi lye lyennyini. Nga yayogera yennyini. Leka tontiisa. Temunakulabisa. Kati ne batuuka ku malaalo. Ne bagusika. Baba mukyala bajja ne buno. Bajja nabwo okwapizinga abantu bali. Ogusanyusa. Okusikiriza. Okusobola okukuwa entry. Osobola okuyita omuzimu ogwo. Bakubasabe by'oyagala. Ebyebbeeyi. Wabamu kaakati mu Amerika bakulaga nti no gundi eyo graveyard witchcraft. Nti abamu bakuwa example nti no nga ko abaali abaserikale Vietnam nga yafa bayagalanga nnyo sigala. Era entaano oli yagendanga ne kasigala oli waaba yali ayagala omwenge abasingawo bonna batambula n'omwenge ebisimu ne bagiwa omwenge. Kati bayiwa ku ntaana gw'oteekawo obutesi wali kacupa ne bagiyita n'olaba wekakalire. Nina musajja wange bamuke ndowooza bayinza mumulekera balinde bangi bajja kuwa obujulizi. Buli omu kyaba yali anyumirwa nnyo oli ajja nakyo aba ayagala kuyita muzimu gwa gundi nga kyaguyita. Balina process ze bayitamu nti w'oba otuuse ku malaalo tambula mpola oleme kwalaminga ate waliwo kye bayita gundi
ghost anger osobola okunyiiza obuzibu obwo. Ate oyinza okunyiiza omunyiizi. Osobola okugunyiiza. So kaakati ne bakuyigiriza bakuwa guidelines zonna z'olina okukola ng'ogenze ku baba yagala nnyo bakazi mujjayo n'omuwala omulungi awo nga yali w'abakazi. Ate ekyabawala nedda naye ng'olumu gisikira abantu nga tebalina kuyitira mu bakazi. So kaakati ate n'ekikwewuunyisa waliwo n'abamu abaali abanaddiini ng'olina okgenda ne sapule oba naye bamugjayo abasajja abo. Wulira ggwe bino ebintu lwakwati ensi yalema okuvaayo okwogera ebintu naye abasinga bano bonna babimanyi. Nze nga mbaddewa nga mmanyi bintu ekyo sikiwulirangako. Tonnabakiwulira naye ojja kukimanya. So kaakati ezo zonna siteepu bazikola n'agenda n'aguyita n'akolayo. Kaakati oliwo aba agwagala kati nga guno tewali nsonga nnyo yandibadde balwanyisa nnyo ku muntu ono omugagga. Wali olabye ey'omunaku afiiridde wali ku street nga balwanira omulambo gwe. Wali omuwuliddewo gwe balwanira omulambo gwe. Osaba lwaki tebagula gwe gyonna tegiba mirambo. Lwaki balwanira guli? Bino obwedda tumanyi kye bitulowooza. Basajja obwedda bawandika komenti nga bagamba mbu bya busika. Si bya busika, si bya busika. Nakubba mali ya musajja. Ebyo eby'emmaali administrator general agimanejinga tebeetaaga kumanya. Naye wano kwabadde kulwanira musajja ono omugagga buli omu agutuuze wali ewuwe. Kaakati abagagga saategedde sayidi ki gye baddeko naye erabika ya mukyala. Yes, kuba kaakati bwe babadde bonna eno ewaka Nazala tebamumanyi nnyo. Bwe gunaagenda ewa Nazala wajja kuba wazibu wa kukyala. Yes, abantu abo abasinga abagagga naye ndabyeko abagagga mu disitulikiti emu nga bonna baayafuwala omulundi gumu. Ng'omuntu omu yafudde ku kyalo. So omu yafudde wabula ng'omu yalina ndowooza byeyagireyo ne bimusobako bonna ne baafuwalira ku ye. Nga disitulikiti nnamba. Disitulikiti nga baali bagagga nga bali wali nga baakuba okwanjula nga miliyoni eziri wali bonna baayafuwala lumu batera okulogera wamu. Abagagga abo beegulira kugenda ati baasobya lumu. Eyali abakulira eyabakasa yasoba bonna ne bagendera lumu. Gwe baakolako eddagala bukyali ku ebyo. Twenda twatandise okwogera wano bye tuyisakinze. Abagagga be tulaba mu Kampala sookombole bali ku ddagala. Abagagga abasinga abo bali ku ddagala. Lwaki? Oli asobola okuloga nga omusimu gwe gwe yasikayo wali gwe gumunoonyesa ssente. Bamamafina kize bali ku katale. Abo bamamafina waliyo n'abalina eddagala nga libba ne ssente mwe temukiwulirangako naye mwe bamamafina bye bakola kyogamba bya ddala ebintu by'eddogo gyebiri. Eddogo nga lwaki teririiyo nga ne Kurani ne Nabbi Muhammad yalyogerako. So that ndowooza ayita Isaac Al-Kahaf ayogeraku nti oneekenneeterezeeko obukazi obulogo obwo mu nkutu zaabwo mu budde obw'ekiro obunzijeko. Yes, ne Nabbi Muhammad olabe yalaajana mwenga mudde muleme kulimba ebintu bino gyebi. So kaakati abantu bano okulaba okuba nakitulire ne ŋŋamba bano tebamanyi okulwanira omugagga ono muzimu kubeera. Buli ayagala okujja okufuna obugagga ajja kujja ku malaala ago. Buli ayagala ajja kujja ku malaala. Bajja ne bafukamira bulungi ne bagayita ne bajja n'ogundi ne batakulatakula abamu batwala n'obutaka bw'oku malaala okwo n'abutwala mu kacupa. Etteeka likugamba olina kutwalawo kye weetaaga si kuyoola kingi era abasinga bajja na kajiiko ne bayoolawo n'ateeka mu kintu kye n'atwala ye n'agenda bakiyita gundi spells ye n'atabika muli eddagala lye n'olyoka olaba. Omuntu ayagala okuloga malaalo wali kwakosa. Abantu abasinga mwegendeza abali kuno bw'oba omanyi obulwadde obwatta maama wo nga naawe bwe bukuluma nga tebuli hereditary siriimu tebuli nti nno oba gundi sikoseero wabula maama yafa puresha omwana wa myaka 3 puresha zimutta bazuukuza muzimu gwa maama wali gwe kuyigganya ne bagukusindikira obulwadde obwamutta ne bukuyigganya n'okawulira nga mama ne balanga okugamba nene maama yafa negundi kintu kya family bakugambako nti puresha yansikirano ikabe suka naye abasinga zibatta bagenda ne bakusiza guli omuzimu bazuukusa guli omuzimu kyewafa kyegukuleetera amalala ago sima. Olugindi abantu abali wano temugezanga we muba musobola temukkirizanga omwana afudde tayogedde okumuteeka ku malaalo gabwe muwedde. Omwana afudde tayogedde nti olwamuzadde n'afiirawo n'akola ati abo abasiru balogera omwo kitya nti
omwana bamuzadde wiiki emu afudde no nti olwakazadde bwe kati nokaba tekakaabye nekakutukirawo kyekibaawo balogera okwo eddalu okugwa eddalu ebiki byonna balogera okwo obwakasiru yes nze ku research nkoze research ku bantu kati akaana kabaako kibakakola bati ate kakati okukuloga emirundi egisinga oli w'abaana akuloga banoonya amayembe nga tegalabika balogera mu mwana oyo bakasiru nebagogeza nga teri nga balogerawo so emirundi egisinga oli akulogera mukaana ako kati ayogere kuganga bagayogere nga tasobola kwogera tasobola eddugu liri kaali bweri abantu babimanyirwa okwo ngeri tujja kukola ku comments Maluko Musa okola research ono wamukolako Maluko Musa ajja kukola research omo ajja kwetaaga abantu abakoze ku research ezo bakoze ku Bayoruba Nigeria ne bakola ku Bazande Congo ne bakola ku Red India New South America ne bakola ku Navajo gundi wa Red India ne bakola ku bagundi eno bangufi people mu bisinga byewayo n'abachayinira bano babikola so kakati ebyo byonna kakati omugaggo ono ne walabe bakayanire nnyo kwagala musumu bagenda mukozesa sente abantu baloga kati oli ayagala kukuulita nagwo gwonna wali wasobola okukuulinta nagwo gwonna omuzimu n'agenda ne package yaabwe abantu abo basinga gendo balina ebisenge mwe batayingira abagagga abasinga ngayakwata omuzimu gw'omu ng'ekisenge kye bamukwatira ebintu ng'olaba kaddola ebirito ke baamuwa kalina amatu galinga endege bwegati kalina obumwa kalinga kiddole babibeera nayo mu mayumba ne mamotoka gaabwe bibeeramu nga kiringa omukizo ina kiringa ate kijja kuzina naye yakiteeka wali nabeera n'ekisenge nabaye bibeera ku motoka nga biringa ebiwabwe biti bibeera mu ddagala ebibeera tetudda byekwasaako gwe so kakati obira ebimotoka by'omasaka ebyo babiwanika eddoga eribo liryomu okufa tubityo bikwatako mbabuli abaluga abala tematema mwe musobola okubalabira mute mulaba abalina obukomo obuba bwa yero webuti batera okubeera nawo ku mikono lwakuba obubanga bwa golden bubanga bwa copper lwakuba obuba bulungi buba bubatangira abo tebalina busi kakati omulogo omulala abagagga bonna oba oyagala okukakasa nti no omugagga ono mulogera nkola yeyo gyalimu genda obuuza abafami buli mugagga gw'olaba tayamba ba luganda lwe omanya bwati leka naawe ng'oyagala omumanya nti ono omugagga eddoko lye liva mu magiki oyo kujjayo mizimu gy'abafu okukozesa means endala ne bafuna ssente eriyo abagagga bagensibu ne basa eriyo abakuliddeko eriba ssente z'abantu kati nga olina okumumanyira mugagga nnyo buli gw'olaba nti oyo nno muganda we afumba kasooli muganda we yoli omugagga nanyini biwempe tegenderawo eyo yekkoosi bagenda ne babakolera eddagala ne bamugamba tugenda kukuwa emikisa gino ofune obugagga naye gy'onookoma okuyamba ab'ebweru bo bwe balwala bwe bakola kimu ab'ebweru aba yataasa famire ye kufa bafamire butafa kati ayamba ab'ebbali mwenga mulowooza omusajja ayamba nnyo ab'ebbali abo be basinga be bamusaba nga bayamba babonaabona be beeyongera ne bawenga nolaba omugagga aliko kiri kyasiruwala agapale gagira nga yasiruwaza ebyo olubiwa ssente kati wooziweera ab'eŋŋanda so ebisuubizamu kankunyuza omugagga mu gwe baŋŋamba munyumya nnyo era bamaze bafeeza wekaseeseeyo baatugamba yalina sede ono wazitrade enkambwe abo kakati ndowooza nga yaziteeka mu kyana kye ekimu era wabeera n'ebyana ebyayo ng'akyana kizolo kakati ekyana ekyo naye mbu nga kyagala nnyo emmotoka emmotoka nno ng'ogimanyi yamumwa ekiki n'akifunira ne taaniboyi ne kondakita kivuga emmotoka ey'omumwa kati nga bwe kiba kigivuga mu kkubo tebaagala ewabe nga baakiterako omuntu nga ggwe adda sayidi eno nga kyewummuliramu ekawungeezi ne kivuga emmotoka emu taata n'ateeka sente mu kyana abalina okirabirira olunaku lukikeerera emmotoka ewaba kigiwabya kigiyingiza omuzikiti ku lunaku lw'ejjuma kiyisaamu ebigatto byakyo nga mumanyi emizikiti gyaffe temubaamu ntebe tuba na mikera gyaffe olusi guba n'omunyawo gwingira era n'ogufuluma kyagivuga kigiyingiza n'ebigatto ebyebisi kigenda osanga omusajja wabweru eyo afunyiza empale zaalifuna wuzu eno kutuba zigenda mu maaso ekyana nekiyisaamu emmotoka yakiwa empi andi tubeera nga 8
ttaka nezigwa. So banyiizizza abantu bangi stories ezo nabiwulira n'endooza bibuuzi byakulimba. Buli mugagga gw'olaba ng'abafamire ye tabayamba nga ye mugagga nnyo nga tabayamba, ate n'omuntu omulala gw'olaba nga tayagala takkiriza kukwasa ssente mu ngalo bw'ati, manya ssente ezo ziriko ebikyamu. Buli gw'olaba omusanga nina gwe ngenda okuwa kankuteereko, omanya waliwo ekikyamu. naye tibatugamba nino ssente zino muziwanyisiganya nabiwulira. Buli luwowo omuntu ssente omukisa gw'ogumuweerako. Baba babuufu, baba babuufu nti osobola okuwa oli ssente n'akozesa ssente ezo n'ayingirira ggwe sinti mukisa oba ogugabye oli asobola okukozesa. Bakikola batya? So kaakati abagagga abasinga simu oba kukozesa financial good oba kufuna muntu azikukwata oba asobola okugamba nti no omanyi mumpeere ssente eyo nga takuteeze ye n'awa ggwe oba nteko olinamu ebiri mumpeere mpeera kitamuweesaawo oyo omanyi obugagga bwe buliko ekikyamu. So ebintu bino bingi ensiri ebiri wano oyo mumpeera $5,000 ng'omanya tayagala kukozesa ssente. So buli gw'olaba omugagga nga mu famire ye mugagga nnyo nga tayamba bafamire be question mark. Aba abataasa wembaweera ssente bwe bajja okufa okukanda kulaba mugagga abakozi be be bafa baateeka musole naye abafamire aba ataasa famire ye baamugamba ssente zo nga ku mulimu gy'alina buli wabaayo omwana afa waliwo nebuuza naye ki ekiri abantu mmwe ne mutakimanya olaba mugagga akwagala nnyo akwesembeza gwe gwawa ssente gwe wanaaba yagasaddaaka gojja ogenda ataasiza abafamire muganda we wuuli yamusaba ne fiizi n'agaana olowooza kiba kiki byebyo. So kaakati abantu bano abasinga be mulaba abagagga amalaalo g'abagagga gabonaabona obonaabona olwoba bwoti otandikira mu Afrika wano otandikirawo ozunga oyinza n'okwesanga asante otandikirawo okubonaabona buli omu najja ku malaalo agakozesa kyogamba bayinza okubba omuzimu Masaka ne bagutwala ebukunja oli yagubba ate abagubba era bafamire oba abali kiroosi olujja najja n'omusawo we ne bakola ebintu byabwe ne bagubbayo oli ne bagumuteera mu kintu kye n'atwala ewaka. Kati buli lwagenda okutula ddiiru yeyanguwa buli kyakola buli bwe gumusagula bwe gugonza buli wamu bwe gugonza guyingiza ssente. Abamu batuuka ne ku extent oli n'amanya nti kaakali akantu batera okufuna olugi ku lugi lw'ekkomera mwe basibira abasibe ne bafunako akapapajjo ak'olugi era enzigi batuyambe bagyewo enzigi ez'embaawo mu makomera nga kiki olwo tajja kusibibwa adojinga misango agamba nfunirayo akapapajjo oli amugamba gwereetaako okukatuteeke mutojja kuyingira kkomera abo ne bakola abantu balugana amakomera amanya ekiri omusajja kuyinaayina wabweru assa abantu nga gugaana abbe kino leka tewalaba kese y'abatakagezi we baddukira ekayunga mu ssabo nabiwulira ne batuuka naye n'agamba we twamala okubakolako tebadda abantu eyo era ifu gye batambuliramu eddogo likoze ku nseeno gwe ensindogo olaba nabbi Muhammadi yalaja n'agamba nkingiriza kaakati mwe mulaba bintu bino nze kyovala nkugambye nti nze wenfanga omulambo gwange kugwokya naye okugwokya tuyinza okutuuka enkuta ezikyalabika esobola okugwokya omulambo ogwange bagusuulanga mu Nayiro kale omulogo agusanga e Misiri anteekemu eddagala nze sijja kubonaabona bansule mu nnyanja gugende e Misiri gugende bagusange ebyennyanja bigenda kulya kale omulogo wa wano ow'ebululi agende e Misiri aguteekeko eddagala sijja kubonaabona n'abantu baakulu olukuziika amanu gebalamu amagezi g'olina bagenda kukako bagayeka ng'omwana wange so bagenda kutawaanya omulambo mpaka wabula ogugwo bagenda okugubba ne baganye egi abagagga naye bakwera ssente zo bagenda kukola magezi baagala nnyo okukola so kaakati ebyo zo we natunuulidde wano ne ŋŋamba bambira babano beerimba bo bakayanira omulambo bo balowooza mbuno kwagala baagala mulambo kugukozesa bali ku mulambo gwe baagala okubako kye bafuna gwe baagala okukozesa bino bikolebwa lwakuba abantu baffe tebaagala nnyo okuwa mubufuuza abantu ababaso mubakoleko omukwano mubabuuze bababuulire bababuulire ki ekikolebwa abantu bakozesa ddala eddogo eryo
oli ne balikozesa ne basuka omuzimu gw'oli ne bagutwala ne gubakolera kino na kino na kino ne bafuna kati babasazi gye bali abasazi nga baki tebaliyo nga balya n'okulya yes ekitambo kimulinnya kitya sayansi w'ebitambo ali ati ate era n'ebitambo nabyo bye bimu ku gundi olwako abazungu batujoka baziyita nnyo black magic nti omuntu adda wali n'akola magiki ye omuzimu ne gumutemba ekitambo ne kimutemba ebitambo abo abasinga babeera famire babeera bulungiko buli gye bakoma okusera n'okufuna ssente n'okwera obulungi n'ebira era abasaza omulimu abamu nga bo basera abaana gyakoma okusera ababe ne babeera balamu ababe ne babeera successful ewaffe tulinayo famire engagga naye sijja kyo naye famire eri bonna famire bagagga n'ataasoma n'atalina kyamanyi naye bagagga naye avuga Prado TX nga tali mu ngatto tebambalanga teri kwambalanga bwe zambala olabe bw'ofa naye baludde nga babakwata ku gundi awo ezenjawo babakwata n'omulambo n'omukono gw'abantu n'ebiki naye olwokuba balina ssente nga tebalinnya nayo mu makomero so kaakati ebyo ebibayamba buli lwogamba wejjeko ekitambo kiri oyavuwala so balina okusigala n'ekitambo kireeta obugagga bulungi nnyo ng'olina okulya abantu ate n'osigala ng'oli okukibeezaawo omuntu olina okumula so cannibalism gyali wewaawo ne cannibalism mulala naye ono ritualistic cannibalism gyali ng'omuntu ekitambo kimukwata n'afuluma nze ewaffe taata waffe yali muluuzi yali muluuzi naye twaleetako omulaalo mwana muto myaka nga 16 yali era mu saizi yaffe twenga tetumanyi we nalabira ku kitambo live walabako ku musezi gwe n'amaaso live emirundi 3 tematema omwana oli yajja n'amalawo emyezi ng'ebiri nga tetulidde nnyama nga temulya nnyama tetulya nnyama ennyama teyabeeranga ya bulijjo ne kati era mu byali nnyo ennyama naye taata lwe yaleeta ennyama okuva ssaawa 5 tewali yeebakako mu nju taata nnyusa ekiro nedda yajja n'aleeta ne tufumba ne tulya ne twebaka twalina ekisenge kyaffe n'omulaalo ne taata asula wuwe maama taliiwo maama taliiwo nze nakula ne taata twebaka zigenda okuweera ssaawa 5 buli omu yazuukuka yekka ng'omuziki oguli mu kisenge ky'omwana omulaalo yali asula yekka nammwe musulamu ffekka ne taata asula yekka naye taata Eva abeera ne tooki afuluma kati omwana yatandika naffe twavayo mu buto bwaffe ne tutunula tuti njagala kulaawo kitandika kaakati kyatandika kitya mulidde ennyama tulidde ennyama tumaze twebase omwana ekiro yatandika mpola kubanza we namutunuulira yali agira emimwa gino nga girebera gidda buli seeyi n'atandika nga tulaba ffenna twali babiri ne mukulu wange muntu wamaanyi ali ne mu politics awo abimanyi kubera mukulu wange alina n'enkovu wano ku kyenyi era ye omusezi yamuyisaamu ku kyenyi alina enkovu kyetwava omugoba ab'ekyewo bonna ne bajja ne bakuba omwana ne bamugoba n'agenda kati njagala atandise kaakati waatandika yasooka n'asesema byonna bye yalidde ebinyamanyama n'asesema we yamala okusesema n'alyoka yeegoba bw'ati ng'embwa n'akakanyala ati engalo ne zikakanya ziti n'atandika okutakula semi n'atakula semi ngola karr taata n'atuuka n'atuggalira mu nju taata n'asigala omumulisaamu ati nga tatidde yaguma n'amumulisa alabe n'atuuka omwana n'amala n'akyuka n'atunula mu kkubo bulungi mu mulyango taata abeera tamanyi kiddako omwana yasituka bulungi n'adduka n'ayita mu mulyango gw'ekisenge n'agwa mu lukubu oluggi lwali luggale tetwamanya bwe yafuluma n'afuluma taata yamulaba ayolekera ku luggi tetwadda kumulaba ekiro kyonna twamusanga ku makya mu kiraalo ku muti nga kyali nga naye yenna agubye nga naye tamanyi kyamutuuseeko mumusanga ku makya yes kati taata ne tutamanya kiki taata n'amubuuza ennyo n'agamba alina gye yali ku kyalo nti ne bamuliisa ennyama y'omuntu nti era ye yakimanya teyali alunda nga olumala okwesera twakiyitanga kwesera oddayo waka n'olya emmere bano yasigala nga bakyakuuma n'omala noddo bwe yatuuka yasanga nnyama yali mu binyeebwa omwana esitole gye yayogera yali mu binyeebwa nga yalooza nnyama ya nte yaki nnyama n'alya n'awoomerwa nnyo n'agenda mu kabada yeeyongeze
agenda okuggulayo nga waliyo omutwe gw'omuntu ne gugwawo ate gwagwa wabula yaggulawo bw'ati ne gutunula ewali enva. Omwana yakwata bibye n'adduka n'alowooza adduse kumbe ekitambo kyamukwata. Era omwana eri ebbanga lye yamala teyasala ku nviiri ng'enviiri zeesala zokka ku mutwe obeeko ekitundu kino tekiriko nviiri kino tekiriko nviiri sikwongeramu olwaddako era tetwamanya nti nnyama kyekizibu. Wiikendi eyaddako era n'agigula n'addamu n'ogwokusatu ne tutuuka muzeeyi n'agezaako nti oba amutambule kuba yali myaka gyaffe nga ng'alaba mwana muto si musango n'atuuka ne bamugamba nti ekyo ekitambo kimuggyako kijja kwetaaga $1,700,000. emyaka egyo ndaba emyaka egyo n'agamba sijja kaakati omwana we yatuuka okukuba mukulu wange bali mu kiraalo oba kyekyamutemba omwana n'asola n'amukuba ekiti wano omusaayi ne gutuntumuka guti taata naga tetujja eyamusaako mu makunuunako kyali tekimulinnyawo naye kyali tekimulinnye so netumaliriza so we nalabira kubayita lwaknamulayo nga mwana muto naye ng'entiisa ajja kukuba yokka awo engeri gye yali akankana n'atakola ng'engalo zonna zikakayadde n'emisuwagi obugumba buno obulabo n'atakola enkyala zino ngazige kyokka nga talina nantya naye nga zikalaba kusoma mitwe n'atakula nabimanya naye natuuka mu bukulu wano wemmanyira magnitude yakyo so abasazi gye bali bakoya ddala naye ng'emirundi egisinga abo abasinga abasera basera lwa kupreservinga byabugagga byabwe. Omusazi gwe banyumiza yali webusiika awo omuvubuka akwanya omuwala bamumuganya akwanya omuwala bamumuganya niwayita ebbanga n'amukwana kati nga bwe n'agamba nti kaakati okwanjula kwa Saturday leero lwakuna omuwala avudde gy'avudde nga ajja abaira na boyfriend we yennyini kawasa baakubyalo bombi mbwe ekiro ssaawa 8 agenda okukebera bwati ng'omuwala tali mbuli n'agenda ku luggi kufulu nga kweri n'ayiya buli wamu ng'omuwala talimu n'azikuba essimu n'abeera mu buliri ne bimugwako ne wayita ebbanga lubanga ssaawa nga 10 agenda okubira omuwala nga mwalimu bagenda omukolo tegwali batoloka ne ng'oluggi kufulu kweri yeemulula yekka kati bayitawo yingira magiki abeera awo abantu abo bafuuka asobola okugira n'afuuka mu buliri bwati agenda okkeranga mwali annyogoga n'amukawo ovaawa nakulabye edda so ebintu bino neewunyera abantu aga nti no tebabirabye simanyi nsi ki gye bakulidde kubanga ne recently ewaffe eyo baaziikayo mu somulensi twasomanga naye somero baali baliyita nakakoge siyupula ogenda bawawo ng'ogenda oba yes twasomanga naye yalinga mu P6 nga ffe tuli wansi nakasongola